Right, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza okola kyamaanyi okwekumira ku Yugi Update TV. Kakati Mwami Yoweri Kaguta Museveni tukimanyi bulungi nnyo nti ali kasattiro ennaku zino, era ennaku eziyise alabiddwako mu delegation conference gy'abadde atuddemu ne ba delegates okuva mu ggwanga erya United Nation erya US, eggwanga erya America. Tetumanyi nsonga ya delegation eno ekyatuuzizza delegation eno, naye yalabiddwako n'abakungu okuva mu America nga bagenda mu maaso n'okuttaanya n'okuteeseganya ku nsonga ezitali zimu. Ekisurprisinga bye bigambo Mwami Yoweri Kaguta Museveni bye yayogedde, kikulaga nti ali mu kunoonya favor akaliro kamutuddeko era ng'omuliro aguwulira. Kino kikulaga amaanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu g'ayolesezza agakirako ku gw'omwaka guli, kubanga newankubadde Robert Kyagulanyi Ssentamu omwaka gwa 2021 yateekawo pressure ey'amaanyi eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni, naye ate ku luno pressure esukkulumye, era bandibulwa engeri gye bamwetawuluzaako singa tanoonya tasiikinga for favor okuva mu mawanga ageebunaayira. Alaba nga ye option yokka gy'asigazza, singa Kyagulanyi anaamulemerera nga waagamba nti agenda mu protest vote n'amulemerera, kati kyaliko delegation tusuubira okubanga favor lwaki abawaanyewaanye, tusuubira okubanga mu favor gy'anoonyaamu be bantu bano obutagenda mu maaso na kusupportinga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba naye obutamuvaamu obumuwa protection asobole okubanga yeesigaliza mu ntebe. Mu kino ayinza kukola atya? Muno by'ayinza okukola kwe kubasuubiza ebyobugagga n'okubagondera ku biki bye baba baagala abakyeruppe bano okusobola okulaba nga asigala mu buyinza olwa pressure n'amaanyi naddala wano mu Central Buganda ge bamutaddeko Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Njukira nti ye ayina embala ye, ayagala mutabani we Mwami Yoweri Muhoozi Kainerugaba yaba atuula ku ntebe ye, era buli kimu kyakola kiraga ng'ekikolwa ekyokuseetingira mutabani we obusika. Naye njagala ojjukire nti entebe ya Uganda si yansikirano, it's not for an inheritance. Tieno si monarchy gye basikira. Era abakulembeze baze bakyogera lunywe naddala banne bwe baazirwana entalo omuli General Otafiire ng'amugamba nti no oba oyagala Muhoozi Kainerugaba omuteeka mu bantu, mukube mu bantu mu ngeri ya demokrasiya gye yeesimbewo, abantu basalewo ani anajja ku ntebe y'eggwanga Uganda, so si kuteekateeka kola projects ez'enjawulo ng'oteekerateekera mutabani wo asobole okuba nga yeenyiga mu ntebe y'obwa okulembeze obwa Uganda. Ekintu ekikyamu nnyo nno. Kakati babadde mu delegation nga batudde mu meeting, Yoweri Kaguta Museveni agenze n'awaanawaana Donald Trump, era ng'agamba nti Donald Trump mu bakulembeze bonna be yakalaba yalaba omuntu aweekitiibwa amawanga aga Afirika, era yamanyi waakoma. Agamba amanyi waakoma, tayingirira nnyo bitamukwatako. Newankubadde kino kisurprisinze nnyo ba delegates ade batudde mu meeting eno, naye kitwenyamiza nnyo nga bannayuganda tuga President Yoweri Kaguta Museveni watuukira okukola statement ngayo, kitegeeza aba looking for what we call sympathy, anoonya kisa kuva mu bamawanga ageebunaayira basobole naye obutamuteekako kazito. Kajjukira singa bamuvaamu ne bamuteekako akazito, eno opposition okuva mu kibiina ekya National Unity Platform bamutaddeko akazito kamaanyi nnyo katasobola kuresistinga, oba okitegeera. Kakati ate neeno singa amawanga gano ageebunaayira gamuvaamu, kitegeeza aba abuliddwako, asobeddwako ewaka ne mu kibira. Ate akagereke kiri nti no protest vote kyamutiisizza nnyo. Kati ayina okubanga ateekawo buli nkola, buli strategy eyinza okulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu obutamuggyako buwanguzi. Ensonga lwaki walaba nti ne facilitation yali alina okukolebwa okuweebwa ekibiina kino ekya National Unity Platform okutambuza campaign, ssente ezo zaamumibwa. Ate era n'asalako foreign aid zizona zonna ezaali ziweebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ezingira mu ggwanga n'azisalako. Ekibiina kya National Unity Platform tekifunye ssente za kiyambako mu campaign zaabwe eza 2026. Ensonga lwaki olaba omukulembeze ali mu kutalaga amawanga wano ne wali agezaako kukola kye bayita fundraisation, yakiyise fundraisation tour
ey'okusonda ssente akayinza obbayambako. Juzi twavaayo ne tulangirira omuwendo gwe baakasondawo bwe yava South Africa zaazibalirwa miliyoni 64 nga ze zaakasondwawo okusobola okulaba nga zibayambako okutambuza campaign ez'omwaka 2026 akalulu kano akajja. Kakati awo nkugambira gwe mukwano gwange ebintu oyinza okubeera eyo ng'otudde naye nga gw'obiraba kifuula nnenge. So ebintu bya serious, ebintu bya ddala. Saa zino tuwetaaga kupondooka, tuwetaaga kuggwamu maanyi. Omuliro gwatandika gw'oba ogenda nagwo mu maaso osujja mujja tuuka mangu. Ate mulekerawo okwataakinga bannammwe, mubeere kimu musobole okubeera nga mutuuka ku lyengedde. Nyongera okujjukiza oli ku Yogi Updates TV kw'osinzira obba ng'otuwuliriza. Gw'atannatweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba ng'otweyungako ddala butereevu bulungi nnyo ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Bannange musharinge video zaffe, mulayikinge tusobole okubeera nga tunyweza amayengo gano nga tuyambeko nnyo naddala mu campaign okutuusako information. Kino ekintu si kyakusaaga, tugenda kubeera nga tubaweereza ddala live ku byonna ebinaagenda mu maaso mu kalulu aka 2026 ne mu campaign mwennyini. Buli kimu mujja kuba mukiraba wano, mujja kuba mu streaminga live ku Yogi Updates TV. Kati mwami Yoweri Kaguta Museveni newankubadde ayogedde ebyo bigambo, Donald Trump tannaba kubanga afaayo. Ne ba delegates bano be yatudde nabo baasese newankubadde baasese, wabula tebalina kye bazzeemu. Kati tulinze tulabe obwa Donald Trump omukulembeze w'eggwanga ery'Amerika breaking silent ku nsonga y'omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni. Jjukira nti recognizingibwanga mu Africa omukulembeze asinze okuwangalira ku ntebe y'obukulembeze era abaddeko ebbanga eddene era ali myaka emingi. Oba okitegedde ekintu ekyo? So tulinze tuwulire Donald Trump kino anaakyogerako atya. Ye opposition bagenda kureactinga batya ku statement ng'eno ekoleddwa Yoweri Kaguta Museveni. Mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.